tubazimbire nyumba ezibasaana. Tofaayo nkomyewo. People power. Our power. Kakati kano kengudde byenyogedde kati Uganda temabega myaka 50 obo bonna tugenda kujjawo tubukolemu esefulya n'essigiri tubazimbire nyumba ezibasaana. Tofaayo nkomyewo. People power. Our power. Kakati kano kengudde byenyogedde kati kantandike buto. Ali mu kukuba campaign mu bitundu by'e Budaka. Omukulembeze wa National Unity Platform His Excellency Bobi Wine yafunye akaseera akazibu ennyo. Oh God. Omukulembeze wa NUP His Excellency Bobi Wine yafunye akaseera akazibu bwe yagudde ku kituuti oba ku stage eyabadde etegekeddwa okuba nti akubirako campaign, but the fall was not good. Engeri gye yaguddemu teyabadde nnungi n'akamu, nti yamisinze step era okugulu kusobola okuba nti kwafunyeemuko obukosefu. Wabula ate ye bwe yamaze okusitukawo yagambye abantu nti ali steady era talina buzibu. But essaawa zino amaaso gonna gatunuuliziddwa security ye. Nakyaze kitya okuba nti Bobi Wine yawamatuse ku stage n'agwa. Era nga bw'olaba engeri gye yaguddemu okugulu okumu kwalinnye ewabi, okkakkana ng'ali ku ddimwa oba ng'ali wansi. Wabula engwa gye yaguddemu ebitundu 10 ku kinne waakyo kyabadde kizibu nnyo okakasa nti bw'avaawo awo okugulu tekwafunye bukosefu. Though ne bwe yavuddewo bwe yamaliriza okuba nti atuuka ew'okuwummulira yasigadde akakasa bonna ababadde mu rally eno nti ali very fine era nti talina buzibu. Though kyabadde kirabika mu ngeri etiisa naddala eri abawagizi b'enkyukakyuka wamu n'abawagizi ba the National Unity Platform wamu ne struggle okutwaliza awamu. Akti mwana mulenzi eyabaddewo ku kituuti awo era ng'onaatambulira ku luseregende lw'emmotoka za president w'ekibiina ki National Unity Platform, mwana mulenzi amanyiddwa nga Pius Jadwa annyonnyola ebyabaddewo ng'ayita mu buwandiike era yasoose kuba nga asaasira His Excellency Bobi Wine olw'ekigwo kye yagudde ku stage ng'ali mu kunoonya akalulu. Yasoose gamba nti sorry Mr. President His Excellency Bobi Wine, security and stage organizers, next time mwetegereze stage bambi, ekyo tekiddamu kubaawo. President Kyagulanyi agwa atya ku stage mwana. Kati obwanga nzizemu ne kugamba nti bwolekeza eddwa eri security wamu n'abategesi ba stage, kibuuzo kiri kimu, stage bagitegese batyanga erimu okunyegenya oba okunyeenya ne kituuka n'okuba nti omukulembeze omanyi nti abanoonya obululu ebiseera ebisinga bakozesa maanyi era obeera otambula odde eno ddeeri. Kati kitegeeza stage erina okuba eŋŋumu ennyo. Kati abategese stage eno wamu n'aba security obwedda bababuuza kijja kitya nti tebeetegereza omukulembeze okutuuka okuba nti agwa ku stage n'okuba nti Mukama yasaasidde busaasizi n'atafuna buvune, bateera obuvune bwandibaddewo. Era tomanya nti omuntu olumu waafuna obuzibu mu kusooka awulira nga ali fine, but ate bw'avaawo ebintu bisobola okutaaninga the other way round. But up to now the message eva eri omukulembeze agamba nti ali very okay era nti tewali buzibu. Kale tugende ku lugendo nga bwe lwabadde olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 13 October. His Excellency Bobi Wine we yabadde ayolekera e Budaka
ate era wamu ne Butebo okuba nti akuba campaigns wano nawali. In fact bwe yabadde mu kuba osobola olengera ku Naire ku bulije bwe yabadde atambula abantu tebamulinze na kutuuka eri bakira buli obwedda watuuka nga bamugamba soka naffe otuwuubireko era obwedda bakira emmotoka ze baziyimiriza buli walaga ng'abantu baagala okuba nti bamufunako. Sosobola okulengera engeri gye yatuuseemukko yatuuse mu ndulu ey'amaanyi n'okuba nti namungi w'omuntu yabadde akwatiridde era nga buli omu ayagala okuyisa omukono afazaali amukwateko obukwasi. So wano yabadde atuuka mu bitundu by'e Butebo. Yes, era abantu obwedda bawaganise kuwaga yenna nga bagamba nti empologoma ya struggle etuuse era yayingiddewo mu ssanyu ery'amaanyi wamu n'okuwaga okw'ekika ekyawaggulu. In fact mwana mulezi Nubian ye yabasooseemukko awo. People power, our power, NUP, everywhere. That is Nubian League for you. Anga abawamu awo akapera ka struggle mulayini emu endala era abantu basigadde nga benuguna bagamba nti Nubian League bwotyo bwotukoze. Then the time came His Excellency Bobi Wine had to get on stage. People power, our power, NUP, everywhere. People power, our power. Kunga Uganda, kunga, kunga Butebo, kunga, ra, ta, hello. Wana Butebo mulio, mulio. Bana mungane nkobe Luganda lwaleero. Oluganda mulumanyi fiti. Mama. Kati kanjogere Luganda. Sanyu okubeera wano. Neewuliriza. Bwe mbadde nzija eno. Mbadde mpita mu kkubo. Mazima amatuufu mbadde simanyi nti ngenda kusangawo bano abantu. Kubanga ekkubo oyita mu kkubo. Oyita makubo ge Butebo olinga tali mu Uganda. Oyita makubo ge Butebo oyinza okulowooza nti wano waddewo olutalo kati olutalo lwakagwa. Naye nsanyuse bwe ntuuse wano nendaba nga muli bangi bwe muti. Ate baŋŋambye nti neeri wabaddeyo abantu babanemeseza okujja babatiisiza era bwe mbaano ngenda kuyitawo nabo mbabongeko. Olaba bana abantu abatufuga Museveni yali azeeko wano tasobola kujja kubanga number 1 atya abantu bayavuwaza byabakoze abimanyi. Bakira His Excellency Bobi Wine obwedda waayita nga taleka muto yadde mukadde. Mukadde essanyu lye yafunye. Sokolabeko omukulembeze engeri y'obwedda gyabugiriziddwa yasose n'adduka namukaawo. Nabagamba mmwe musaagira ku muvubuka nganze. Amaanyi gennina mugamanye. Oba mumpulira buwulize ku radio. So oluvannyuma yatuuse e Budaka era gye yasanze namungi w'omuntu eyabadde amulindiridde. Bakira buli waayita ng'abawubirako. Bakira buli waayita ng'abaweereza ku ka smile ak'enjawulo. Era nga olumu agira n'abeeramuko serious ebino ne bibeera bya serious nnyo. Abagamba nti just wait. Very, very soon. Uganda empya eriko emyezi mitono nnyo okutuuka. Inclusiveness was also exhibited. Lwe luzungu oba ebigamba byejogera si byebyo
kale but lengera namunju w'omuntu mukwano gwange ate abantu b'e Budaka assignment bagitegeeredde ddala buli omu ne fulaga ye omanyi yabagamba nti kati zino campaign buli wagenda okuba nga atuuka yagala abantu baawo okubeera nti bawuba flag ez'eggwanga Uganda okulagira ddala nti Uganda yerina okuba nga ekulembera n'okusooka mu buli byonna ate ebisigadde ne biddako. In fact ku lwala eno ey'e Budaka wabadde omukulu oyo gw'olaba gwe bagenda okwambaza enkoofiira, yes that guy, oyo yatambudde oba yakyuse okuva mu NRM neyegatta ku the National Unity Platform mu butongole, yes officially. So speech y'omukulu naye yabadde yanjawulo nnyo, even this side obubaka obuweerezeddwa abantu. Soka owulirizeeko then ngenda kubanga nkomawo ate nkwongere embeera endala. His Excellency Bobi Wine ng'aweereza obubaka obw'enjawulo. N'abasirikale n'abasawo n'abasomesa abaana tebasoma ssaawa zino, abaana bamwe basoma amasomero baagaddala kubanga Museveni tayagala kusasula basawo. Ntambula n'abapoliisi nga 200 jasi bakume Bobi Wine ng'abasawo tebalina musaala ebitugenda bimalawo. Mu Uganda empya kyetuleeta abakyala mmwe abaana mmwe, I want you to look at this as a chance. Tulina chance tugenda kukyusa bino ebintu kubanga bisoboka. Uganda ngagga nnyo. Kambabulireko Museveni avuze emyaka 40 ne 40 ebisinga bimulemye. Kati alina myaka 85 ali mu history, petugenda mu future. Kana akalulu mikono gyange, kana akalulu kugenda kuba mpaka wakati w'abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Kana akalulu kagenda kubeera olutalo wakati wa past ne future. Kana akalulu kagenda kubeera wakati wa light ne darkness. Kana akalulu kagenda kubeera wakati wa young ne old. Kana akalulu kagenda kubeera wakati wa failure ne success. Njagala mutuwa omukisa tubazimbire Uganda empya bamama batata. Ate mu Uganda tugenda kizimba ffenna. Zino enguudo tugenda zizimba ffenna, tetugenda kuleeta ba China. Emirimu mwe mugenda okikola, byonna mwe mugenda okikola. So mbasaba mikwano gyange bwe muba mugenza okulonda temulonda nzezekka wabula buli akutte ambulela mukole ki? Buli akutte ambulela mulonde. Tumekinga sure tugenda buli wamu tulina omukisa. Omusajja gwe tuvuganya naye kati yeebase. Yakowadda naye ffe tugenda kwogera na buli omu. Abantu bawana ekikimba bulidde mugende munoonya akalulu temugwa mu maanyi. Beera agent tandikira ku famire yo. Genda ogambe mamawo ne taatawo titugenda mu Uganda empya. Genda ogambe AGALIWO titugenda mu Uganda empya. Mubabuulire ki kye tugenda okukola. Obubaka bwa His Excellency Bobi Wine teyakomye kubanga agamba abantu okwetegekera enkyukakyuka nga bwegenda okujja. Wabula yabagambye nti balina okugyenyigiramu direct nga balonda manvuuli oba ambuleera yokka. Yabagambye temugeza ne mutunule wali langi eya kyenvu. Olw'ensonga mujja kuba mumenya mu cabinet eddako mulina kulonda ambuleera yokka. Tolonda buli kimu ky'osanze. Nyinza kubanga siriiwo naye akabonero ki basaba bw'otuuka ojja kulaba feesi yange ng'erina n'akabonero kano. Olaba ambulera ng'okola ki? Ate sigenda kubeera nzekka kuba Uganda empya tetugenda gibeeramu ffekka. Bino bye boogedde wano ebyo bye tugenda okukola naye nga namwe munsindikidde abakulembeze ababakkiririzaamu. Twagala ogambe nti wano kasita ku pulezidenti maze okulonda Bobi Wine eno ne bwenondowa NRM. Nedda, tolonda kintu kyonna kya yero. Kuba bw'olonda yero oba olonze okusa ani awoganya gwa ofisa. Ofisa ababadde baagala okukyankalanya yamugambire ofisa toleeta bintu byo bya kisiru wano. Tuli mu kwogera n'abantu ate otandika. So wano nno His Excellency Bobi Wine we yafunidde obuzibu obwabadde obw'amaanyi but later n'agumya abantu bonna nti embeera eriyoke. Tubazimbire ennyumba ezibasaana.
tofaayo nkomyewo. People power. Our power. Kakati kano kengudde byenyogedde kati Uganda temabega myaka 50 obo bonna tugenda kujjawo tubukolemu eseffuliya n'essigiri tubazimbire ennyumba ezibasaana. Tofaayo nkomyewo. People power. Our power. Kakati kano kengudde byenyogedde kati kantandike buto. So that is His Excellency Bobi Wine for you. By the way, tekyakomye ku Kigwo kyokka nti ye challenge wabula n'amasannyalaze baagabajjiddekokko at some point era ne bafunamuko obuzibu ku Rwale. Yes, so His Excellency Bobi Wine bwe yakomyewo yayongedde kubanga yeebaza abantu b'e Butebo wamu ne Budaka. Yagambye nti thank you Butebo and thank you Budaka for hosting us today. Next stop Chibuku and Butaleja district. So mukulembeze wa the National Unity Platform oluvanyuma lw'okuva e Butebo wamu ne Budaka yasuubiza abantu nti kati mwebale nnyo kati ate twolekera Chibuku ne Butaleja ku lunaku olw'okubiri October 14. Kale njagala kutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bano bagamba nti ebyokulya by'omwana adda ku ssomero banga ogenda mukyala ku ssomero biri sorted. Yogera ku bagiya, yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa mpogola, decorated donuts, cupcakes n'ebigwa mu line eyo bakubire ku 0709787508. Balina ne cakes eza buli mukolo bannaffe aba Honey Bites. Yagala okutegeeza ku Alson Painters UG bano basiizi balangi bagamba nti nno olina ekizimbe omaze okukizimba kati ssaawa yakukisiiga langi. Look no further. Alson Painters UG we bali okuba nti babikolako. Baweereze message oba bakubire ku 0705 193636 bajja kuba nti mwogerezeganya. WhatsApp kweri ku namba eyo yennyini. Nagamba nti eddoboozi erituula emabega w'omuzindaalo abasiddi omusunsuzi. Abasiddi omusunsuzi erinnya eryange enze abasiddi omusunsuzi. YouTube channel kwoli eyagaliwo kyolina okuba nti okola kyakubanga olikinga video eno at the same time commentinga ku video eno at the same time sharinga video eno at the same time subscribinga.